Mujebaleko gyonna gye mutussako engalo olunaku olwaleero. Kansuubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mmwe abafiiriddwako abantu bammwe, ensamyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abakaabi nganda ssaakaate n'ab'emikwano. Mumbeja Aisha Nasolo ge gange butereevu. Mantuuse okubeera ng'ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu, subscribe nga teeka kaakadde olimo okubeera ng'ate munnange missing out updates. Yes, naye nga byo bikyalandira ddala amawulire butereevu agakyabuutikidde ate intaneti ge ga Susan Makula, Pastor Bujengo, Julie Muteesa, Sira Ssaakaate ne Arthur Kayima. Entabwe yavudde ku Katambi oba ku service Susan Makula ate munnange gyeyakoze bw'atyo n'ayogera ku Julie Muteesa, Sira muyamuvumidde obusiru n'ebirala. Kati nno munnaye bino olwagudde Arthur Kayima matu, bw'atyo n'avaayo n'amukolera live namba, era bw'atyo naye munnange n'amulangira obwenzi. Kati nno Arthur Kayima yakoze live eyo, bantu bangi nnyo abagireactinzeeko, era aba TikTok ab'enjawulo ne bavaayo ne batandika okubeera ng'ate bakubaganya ebirowoozo ssaakaate ne bablogger ab'enjawulo nga boogera ku nsonga zino ebbiri nti bannange ku bino ebibiri kiriwa ekisinga kinnaakyo. Jjukira ebitabo ebitukuvu bitugamba nti ebibi byonna byenkanankana. Gwabbye enkoko, naawe omwenzi, naawe omusiyazi, bagamba mbu ebibi byonna byenkanankana. So Susan Makula we yavuddeeyo n'alangira Julie Muteesa, Sira okubeera omusiyazi, ng'ate naye munnange no we bamulangira obwenzi. Ekyo kyaleetedde bangi nnyo okutandika okubaganya ebirowoozo ku bibi bineeno ebibiri nga beebuuza bannange ku bwenzi n'obusiyazi kiriwa ate munnange ekizitowa okusinga kinnaakyo. Kati nno naye munnaye wenjagala ontereko wansi awo comment y'omu comment section gw'otubuulire ku busiyazi n'obwenzi kiriwo ekizitowa. Waliwo omwe yavuddeyo n'agamba mbu ye Susan Makula mbu ate ye mbu mubi nnyo mbu kubanga ye mu kuyingirira amaka ga munne oba ye mu kukola obwenzi bwe mbu alina omuntu gwe yalumya, naye ate mbu Julie Muteesa, Sira okuyingira mu bisiyaga mbu talina muntu gwe yalumya ddala mbutuufu gwe okkiriziganya n'ekintu ekyo. Nze nno nga nze sikkiriziganya nabyo byombi bibiri. Okuyingirira amaka g'omuntu n'ogatabula sikkiriziganya nakyo. Ng'oli otegedde musajja mufumbo alina ne famire ye n'abaana be bateredde bulungi. Eddiini ey'obusiraamu bino yabigonza. Omusajja osobola okuwasa bakazi bo bana, kitegeeza gwe omukazi namba 2 oba toyingiridde namba 1 ebbanga lye mumala nga muli bawoowe, ne namba 3 bw'atyo ne namba 4. Wabula ate zino eddiini endala ezikwatagana ne Bayibuli, yo Bayibuli egamba nti omusajja alina kubeera wa mukyala omu n'omukyala alina kukola ki? Kubeera ate wa musajja omwe. Kale n'olwekyo gwe oba tokkirizibwa kubeera ng'okola ki? So kati we tudda ku Pastor Bujengo Ssaakaate ne Susan Makula, z'ensonga zinene ate ze tukubaganyako ebirowoozo nti balokole bakkiririza mu Bayibuli. N'olwekyo tetusuubira musajja mufu nga Pastor Bujengo kubeera ng'ate alekawo amaka ge nga tebadivorcinze. Bayibuli ekkiriza divorce, wabula ate ku kya Pastor Bujengo tebadivorcinga na mukyala we, yamulekawo buleso olw'okuba ye akoze eki? Afunye omukyala omulala, ye n'amulekawo n'agenda n'ono omugole gwe yakola ki? Gwe yafuna. Nakati mukazi wattu tannaba kubeera ng'akola ki? Akkiriza ekya divorce. So ekyo nze nga nze sikkiriziganya nakyo era nkivumirira, wabula ate era n'ekyobusiyazi ate nakyo nkivumirira. So ebibi binene ebibiri nze mbadde nsaba tulemera bikubaganyako nnyo birowoozo kubeerawo nti kiriwo ekizitowa kiriwo. Ekituufu kiri nti byonna bino ebibi bizitowa. Ekyobusiyazi kizitowa, era sisuubira nti waliwo wano omuntu eyandigambye omwana wange okubeera omwenzi atistika aba omusiyazi. Sisuubira, era sisuubira nti waliwo eyandigambye nti omwana wange okubeera omusiyazi atistika abeera omwenzi. Sisuubira nti bino ebibiri waliwo eyandibyagalizza omwana we. Kale n'olwekyo bino byonna bibi. Susan Makula yavuddeyo oba oliawo naawa obubaka obutuufu, naye ate bangi nnyo bamukomeredde emisumaali nga bagamba nti obubaka obutuufu munnange bwaweereddwa oba bwayogereddwa ate omuntu omukyamu. So bintu si byangu, ensonga zikyalanda. Waliwo akatambi still akali mu kubuna emitimbagano, era kengenda okubeera nga nkulekerako waneeno Susan Makula ng'anyumiza endiga nga munnange sisita we omu we yabuza maama we nti nga taata we yali mwenzi nnyo byali bitya, ko maama we kwe kumugamba nti munnange mu bwenzi bwe ate gwe muyakujja
yadde yes yali mwenzi naye yenza omukyala yakola ki eyasemba so nga munnange alinga naye eyeekubira akadingidi obanga alinga kwegamba eyeewozaako mu ngeri emu oba endala ssaako n'okubeera nga aweereza obubaka eri mmwe mwenna oba eri ffenna oba eri abo bonna munnange abakola ki abamulangira obwenzi. Kankulekereko akatambi kano goodbye for now toseetuka subscribe nga gw'atanaba teekako akadde like nga video eno naye nga tekisinga obukulu toseetuka goodbye for now. Ali kulumbe sister ange n'agamba mami naye nga daddy yali mwenzi ko mami mu bwenzi we mwe yakujja kubanga nze asembayo mbakazi be mami amanja ngenda kubaako ekyemwayo lwa ansi eyo abaana abasirusiru bwe batyo babeera baboola eŋŋanda babanga baga nti bo baava mugulu nga basazewo nti oyo abanzaala kitaawo taba mwenzi kitaawo aba kitaawo maamawo taba mwenzi maamawo aba maamawo abebbali be boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo gwe ky'olina okukola kiri kimu muwe ekitiibwa ekyokubiri byonna ebikunyiiza ku maamawo tobikolanga oba tokoze enjawulo bw'omwogerako ne bw'ogamba ye yennyini ne bw'ogamba baganda bo ne bw'omwogerako mu bantu abalala it doesn't make a difference. What makes a difference? Change everything that you don't admire on your parents. Fudde ate mami kwali ku TV naye yamugamba mu bwenzi bwa kitaawo mwe wava nze mukazi asembayo mu bakazi abangi taba kwenda sandi kuzadde kati kakkana.